Our power. Our power. Our power. Our power. Abo be bakomanda abenkya nga baliidinga struggle people power our power. Kitegeeza nti muganda wange struggle kaakati yazzenga beere tekyaddayo. Kale munnange Kampala abasirikale abali mu uniform eza poliisi ez'amagye gennyini, jjukira nti poliisi erimu magye, nti gwe olaba abapoliisi 10 oyinza okuba tekuli wadde n'owa poliisi owaddala n'omu, bonna baamagye bambala ez'amagye, bambala eza poliisi, bambala eza antitera eza jaati, ne bambala buli uniform yonna ey'ekitongole ekyali badde ekikuuma ddembe, bonna ba UPDF be babeeramu. Kati olaba mu Kampala batambula buli wamu nga balaga abantu nti munnange temulina kuwagira Kyagulanyi. Ne Kyagulanyi gy'alaga yonna kabangaliza poliisi ziba zigoberera zigoba abantu ku makubo zijula kubatomera, muveeyo temumuwuubira nga zigenda okutomera abantu ku njuyi zombi nga bw'olaba. Kyokka simanyi nti oba mu mateeka ga traffic ekyo kikkirizibwa. Kale Bobi Wine bwe yabadde agenda e Mukono, ebikola ebifaanaganako bwe bityo nga weewuunya nti bano bafaaki, bakuba ttiya gaasi mu bantu, bakola buli kimu, bwe bakukwatako nga bakukalakata emiggo egya ddala naye nga bakulanga ki? Kuwubira Bobi Wine, emmotoka zonna nga ziggwayo eza ttiya gaasi. Naye bwe yabadde agenda e Mukono ewa Nambooze, natunudde n'entya n'okutya. Amagye nga gali mu ngoye zonna, mu uniform zonna gazeefuze zonna ez'ebitongole ebyali badde bikuuma ddembe wano e Uganda, kati byafuuka bitongole bimumenya mateeka. UPDF wansi w'ebiragiro bya Muhoozi, nkugambye baatandise okukuba abantu, bayiwa buli wamu. Bano simanyi kigendererwa, naye ng'ekigendererwa ndowooza kyakulaga nti military government. Naye akatambi ka NTV kamazeyo buli kimu, kubanga neewuunyiza nnyo. Ttiya gaasi, amazzi ne batuuka n'okkuba agakkala eya yero nga balaba ndowooza gali abantu tebakola ki, bantu bana babunaabi mu maaso, bawagira buwagizi, babakuba bagenda. Kati singa baba tebabakubye. Gwe bawagira naye yalinnyako omuzimu gw'abawagizi nga bw'abalaba yeeyongera kubawaga. Kyokera poliisi ebadde esalako bano nga mu maaso wadda balala. Ekkubo ly'e Namugongo kumpi kubadde kuyita Muyonga ogw'oluyiira lwa ttiya gaasi. Abamuddukirako ebbali, abamu poliisi ebadde bagobeza kabangalizaayo. Ekiri mu Kyagulanyi oyinza okukyebuuza, ekituusa abasulirira okuzaala n'omukazi okutolontoka n'ebbujje ku mugongo mu mbeera ya ttiya gaasi. Poliisi mu kubasalako kubaddeko abawalaze empaka okugiyitako, naye nga bwebaako gwekwatiriza kamujjuutuka. Tubadde twolekera ekijjukizo ky'abajulizi eky'abakristaayo, ebimotoka bya poliisi ebifuuyira amazzi agabalagala ne byefuga ekkubo nga biringa ebiri mu kulyoza.
bitundu by'essonde baddeyo ab'amasannyalaze ababadde ku bikondo waggulu kyokka n'ab'amasannyalaze ga Kyagulanyi ng'abawagizi bwe babyogera ne gabayitamu ne batandika okuwagirira ku miti waggulu. Kyokka wennyini poliisi ekubyewo tiya gaasi bannaabo ababadde wansi emitima ne gitandika okubaceekeera. Wano wennyini poliisi ekyusiza ne langi ya tiya gaasi okuva ku mweru n'ebakuba owa langi y'ekibiina Kyagulanyi kyali nakyo ku mbiranye. Osanga gyakoma okuba omutabule mu langi gyakoma okuba omubalagaze kuba naffe bannamawulire tumuwuliddemu omusera. Abagumu era basigadde badduka mu ngoye za langi z'ekibiina nga tiya gaasi gwe balengera mu maaso beefubitika mu mwefubitike. Abadde ayolekera ku kisaawe kya Nantabulirwa Primary School mu division y'e Goma mu disitulikiti y'e Mukono wakubye olukuŋŋaana poliisi n'eyongera tiya gaasi. Atuusizza n'omubaka Nambooze Bakireke abadde atambulira ku mmotoka y'emu ne Kyagulanyi okumuggyirako gaalubindi nga ye Kyagulanyi atuzza liiso. Leero tugasise ne bannamawulire okuva mu mawanga amalala betulowooza nti nabo baloozezza ku bukambwe bwa tiya gaasi. Ayingidde ekisaawe kya Nantabulirirwa ng'alaga nti mu mbeera yonna atuuse. Singe Mukono wanula Nambooze sub-region eyo yonna oboji wambye Greater Mukono nze nabalabye nga bali eri buyikwe nga bali mu lukiiko buyikwe naye ng'era bayimba nze Nambooze jangolabe tuzza abantu bangi tuweze ng'ate basomba kati babadde bamanyi ti olwaleero singa Kyagulanyi ayingira wano nga tomukutteeko wano wagenda kwesiba. Abantu abagenda okuba wano bagenda kuba bangi nnyo okusinga we bali babaddeko ki awalala ekyo kibatayagala. N'olwekyo ennaku zino zonna Electoral Commission yeekwese yalabye nga bano abapoliisi tutandise obagamba ebyo mubitulagiranga baani ne babagamba mutuwandiikireyo akabaluwa tugambe nti mwe mwekola ki mwe mwemulugunya era mwami byabakama wakati mubutaba na nsonyi nakwata ekkalaamu pandiikira poliisi y'e Mukono Kyagulanyi yajja mumulaba ajja naye nga 25 yaleka zize emisango ogumu ku misango gyagamba nti nno President Kyagulanyi yakola mbu Kyagulanyi yakuba abapoliisi era yabakuba era bakyalina ku bitanda banyiga biwundu naye nga byabakama ate yabi poliisi byabakama yabulira poliisi nti yakuba abapoliisi mbadde ngamba poliisi yeyina okuwa yeyalibulidde byabakama nti nno ki nti bannange omusajja wo nti presidential candidate we yatukuba negativi yabakama yakiwandiise mu bbaluwa bannange Kyagulanyi yajja eyo bwe yali eyo nga 25 yakuba abapoliisi bangi era bakyali ku biki ku bitanda kyokka ebbaluwa eyo Kyagulanyi gwe bagamba nti gwe bawawaabira tebamuwaako kopi osi DPC mwami Mugerwa agisomera wano ku ssimu ye naffe tetumanyi oba ddala kweri oba alimba agisomera wano ku ssimu ye mukyali ku ebyo Electoral Commission yabawawaabidde
mukyalina kwebyo electoral commission yabawabidde ebbaluwa yino ajjayo simu ye ku simu ye ndowooza ye agiwandiika nogiwandiika nagiweereza byabakama namugamba kateeka kuleeta head ya poliisi manya ya electoral commission bagiwandiikira eno mukono nagisindika teeka kuleeta head yaki ya poliisi kati sebo twasooka tugamba president bwanajja jagende nantabuulirwa kubeera kuno abantu babadde beebuuza president netugende nantabuulirwa kampuni bagiyita Kim and Sons Estates owulidde evunaanyizibwa kukuddukanya ekisaawe kyawa kyenantabuulirwa netugisaba mu bbaluwa eno yino netumala netukkiriza netugisasula era lisiiti ki yino okiraba netumala netujja emukono netugenda entaawo netugenda mu Nalo netubasaba abannalo mutuwe ekisaawe kya Nalo ojjukira ku kisaawe ekyo batutwalayo lwampaka omulundi guli owulidde kakati netubagamba bannange mutuwe eki ebbaluwa netubawandiikira nebateeka nako permitted olaba permitted received permitted wayise ennaku ntono ne bakomawo ne batugaa nti ekisaawe waliwo abakisasula paka ku Lwamukaaga kati ate nga bakkiriza olwo ebbaluwa nate tugisangana ku poliisi abannalo fe abatuwadde kino nti permitted ate ne poliisi netugisanga ngeri nebbaluwa ngigamba abannalo beemulugunya timwagala ogenda ku kisaawe kyabwe naye ng'ate tebabakkiriza kati fe twalabye bakoze bwe batyo netugamba okay kale katugende tusabe awalala netugenda ku mbuga ewa Hamu Mukasa netusaba nebagamba tusabye okozesa embuga ya Hamu waliwo ebisaawe nga 3 oba baze ebisaawe bya mupiira biwerawo nga 3 ne bagamba no objection era ne batugamba musasule ne sente ne tusasula ne risiiti yino twagenza ogenda ku poliisi ng'omwami gundi ani DPC mwami Mugerwa ng'agamba muyinza muti ogenda mu kifo kya famire muyinza muti ogenda mu kifo ky'ebyafaayo muyinza muti omusajja yatugambye ffe bakaluba yakuba wano olukiiko nayita abantu ab'enaale mubajja ne batuula wano n'olwekyo tewaliwo ngeri yonna esobola tugambisa Kyagulanyi nti ate yetakola ki tojja wano nange nga babakwata mu famire mulimu omuzzukulu kyala kimpadde mbu buloka wa byattaka nga bamukwata ogu ng'awandiika nti nze nemulugunya nti mu kifo kya famire yaffe batwalawo batya olukiiko lw'NUP ffe tetwagala tuyingizamu ebyo sebo twasanze omukulu ku poliisi agamba famire tekkiriziganyiza temujja kgendayo ne tumugamba ye mukama wange ekyo nga si kya buntu kale netumugamba okay tewali buzibu netugenda ewa Father Paris Priest St Paul teyabadde mubi natugamba ani Kyagulanyi tiyajja nti omukristo ate tuyinza n'omugoba wano tubakkiriza balina gardens ku St Paul bulijjo bakolerawo emikolo eminene nnyo gundi bwe yajja kuno Mbabazi we yakubira campaign yabanga n'abantu bangi niye ku St Paul kwe yateekanga enkuŋŋaana wabadde wabeerawo enkuŋŋaana nagamba mbawaddewo ebbaluwa yino mbawaddewo ne bagamba nedda awo kumpi nnyo kuki ku kkubo awo ku kkubo nnyo awo kumpi ne highway Faza n'agamba maama ebbaluwa endaberuwa kabagireeti Faza n'agamba kale oba awo ku kkubo kati mbawadde erweza wanene n'okusinga kuki ku St Paul Faza n'agamba kati mbawaddemu ki erweza ebbaluwa yange bagireete njikulage kati tabalabye Faza awaddemu NUP erweza kakati tewakyali kyakwekwasa n'erweza babawaddewo ebbaluwa kati nze njirina wano yino wano gundi wano eyo yekkiriza NUP okuba olukuŋŋaana erweza ku kiki ku kereziya waliwo ekisaawe kinene nkugambye kikubisaamu
ekya sentipo emirundi emeka ebiri